Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbabuzako a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chija kusinzira bude ki video egenda kubera ngate kutukira ko Fahad Prejuji gwe mukutu ko lintitake ekigalo sharingira ko abala boxako wansawo nabwe tekigenda kubera ngate sulendo zo kusinzira ensonga ngabo genda kubera ngate nawe ozulira kakati mwena amosodo kubera ngate mulaba oba muulira ku mboozi ey'omugagga owe Masaka abadamanyikidwanga Bosco Bitanda yasodo kubera ngate munange afida wali ku Entebbe Express Highway we yabadali mukubera ngate munange atwala abana be mu ggwanga lya India okubera ngate munange bongera okukakkalabya emisomo gyabwe era nga munange motoka yabadde mukubera ngate edduka speed era nga omugagga nyini yabadde ku steering abamukwabo asoto okubera ngate balaba akapenje kano bategeeza nti omugagga yasumagidde muko katini oba yalemereddwa muko katini emotoka nebera ngate munange emuwabako era ekyaddiridde kubera ngate munange byonna ebyazzeeko ebyo nga mwabiwulidde family yonna nebera ngate esaanawo era nga waliwo omwana omu yasodo okubera ngate munange asimatuka nabera ngate atwalibwa mu ddwaliro abalala bo tebasodo okubera ngate munange basimatuka kati n'ensonga ze zikute wansire waggulu family ye egamba nti balina ekijja kibagala okubera ngate munange batwalako abantu bano okubera ngate babazikako wabula ye abadde omukyala w'omugagga akutte wansire waggulu era nga avuddeyo n'ategeeza nti dedda omugagga bwe yali tana okubera ngate ava mu bulamu bw'ensi eno yalama n'agamba nti bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi eno bakera ku makya nebera ngate munange bamuzika ku kijja kye ekipya kye yali ateeseteese era ng'ensonga zikutte wansire waggulu kuti yo yasazeewo nti omugagga abire ngate aziikibwa ku kijja kya maama we oba ku kijja family kyeyagala okubeera ngate bazikako ate abaana bere ngate abatwalibwa ku kijja omukyala kyayagala okubeera ngate munange bazikako kakati no ekiriwo saawa eno n'omwana abadde asigaddewo eyali yaddusibwa mu ddwaliro olunaku olwo naye avudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga n'abalala nabo bongedde okubeera ngate munange bafuna obulwadde obutenda kubeera ngate butegeereka ensonga agenda kubeera ngate zikuterawo omusolo okubeera ngate namwe muzewulyeko naye nga nze suubira ensonga zino zonna zireka zirimu science kubanga ebintu byose byangu n'akamu oyinza okwekanga ng'ensonga zonna ekyamazima kiri nti zirimu eddogo songera kubeera ngate kuterawo osobola okubeera ngate nawulira ki ekiriwo saawa eno tuula butuuzi kalira subscribinga akade ka notification kaboneko kajja kubeera ngate kakwalatinga buli wenaba ndesa video naba kujeyo agenda kubeera ngate kutwalako ne mu nsonga endala nyingi nnyo tuula butuuzi kalira shekasha musomo wa dua wasaawa omufuna ku namba z'essimu zino kubeera ngate ziyitawo ku busirikazi ajja kubeera ngate akulombereddwa agone we nayi n'ensonga ezikyagaanye ajja kubeera ngate azikolako ng'akozesa maanyi ga dua na Qur'an mufune ku namba z'essimu ziri kubeera ngate ziyitawo wansi awo kamba ensonga zino ez'omugagga Bosco Bitanda ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo eyafudde akabenje mukyala w'omukulu akaaya n'okufa obufi abadde n'abakyala babiri waliwo yazaala abalongo be yazaala n'azaalirako nekizza kakati oyo kwe yava n'agenda ewa nnyina n'amugamba maama webaawo ekintuuseeko yazaalirako kizza yazaala abalongo n'azaalako n'abaddako kizza baana basatu yazaala abaana basatu omulundi gumu yazaala abalongo babiri n'abazaako kizza kakati n'agamba maama okuva lwe nazaala abalongo omukyala ow'ewaka sikyalyayo na mmere yanegezaamu okumpa obutwa kakati n'amaama n'amugamba kati obadde ogamba otya tijankulage woobanga onziika kasitambeera nga lukaziza nanze nyumya kye maama kyanyumya maama w'omugenzi anyumya mu maaso g'omulamuzi n'amugamba omulamuzi ate mubyadde babadde mu kkooti oli agamba nti mulina muziika wano ewange oyo muntu teyafa ku lwakumeka poliisi yagambye tuguterese paka mulimala ebizibu byammwe ffe tetulibalinaako buzibu katugutegekere munange nga maama agamba nandaga wano kubanga yasikirani kitaawe nti kati munina muteeka wano kati ate omukyala agamba mumuteeka eno mu ttale ewaffe maama agamba n'alonga agamba waliwo ne kalina gy'abadde asitula naye nga yaŋŋamba nti waalina okugattira abaana be bonna kubanga eri takyasobola kgendayo naye njagala kubuuza kubanga nze bwe nawulidde akabenje kano bwe nayiseewo kubanga lwe yafa kubanga yafa ndowooza nga ku ssaawa 12 ndowooza obanga bukya 12 nze nempitawo ku ssaawa nga 2 ova ne bambulya nti awo wabadde akabenje naye kwegamba bw'owulira akabenje ako
ne bakugamba nti yafudde n'abaana bonna lumu kwegamba amaanyi gy'ogajja agatandika ebintu bwe bityo ebyokaayana omuntu atalwadde nti owejjanjabe nti oba yalwala siriimu biki oba yalwala tibbi oba yalwala nezijanjabako naye omuntu okufa bwatyo n'otandika ebintu bwe bityo mu nnaku ntono nnyo. Kati era abooluganda bagamba nti ye alabika ayagala bya bugagga. Kati temugamba akabenje kadde kateeketeeke lya maama azaala. Naye nze ndowooza omufu agira aterekebwa abantu bamale okuwummula kubanga n'okuyimirira awo bannange. Era abantu beetonze tuswadde nnyo bannamasaka mutusaasire omukazi kyatukoze. Okuyimirira awo okwogera ku mwana wo atanaweza na weeks 2. Kwegamba tanaba nagenda mu ttaka akyali kungulu. Oba bagira bamutereka banajja mu kooti nga bamaze okuwummula. Kikanga bwekyali enkola bagiyita njegula. Tumanyi oyo naye alinako mukwano gw'oyapadde bamulagayo nga wa myaka 4 ate nga yaliko omukono awe baali bamulagayo dda. Taata yali taffe tetumanyi era ye yavaayo n'agamba oyo wange ne balaga n'ebifaananyi kyajja n'afuukako omuko ng'omuwala omu afa mubirwa mu lujja kitegeeza eri yali amanyiyo. Ye yali amanyi kituufu baleese abaserikale nebakubatiyagazi baleka tebamukubye ye maama we yalabye abasirikale n'amanya kati tiyagazi atabuse. Annaye bino byatusobedde dda si byangu nga bwe mubiwulira nga bwe mubiraba. Bagamba amagye agali ku lumbe mangi ne bu vidiyo obukwata webbirira. Naye ng'essaawa eno maama abaana kooti emugambye abatwale abaziika eri omugenzi gye yali yalaama taata. Kuba wano ne taata yaligenze naye bagambye nti Ssaalongo tatandika kijja ate nga yafudde accident. Naye maama ne taata ayagala bamuziika eri era agambye nti wekiba nga Ssaalongo tatandika kijja abaana babaziika olwaleero Ssaalongo ne wanaamuziika oluvannyuma lwa wiiki. Byo si byangu naye ate ekyennaku n'omwana yabadde asigaddewo ow'okusatu naye kikakasiddwa nti afudde. Naye ng'ekiri ku lumbe eno gye bazaala taata mu maka g'abakadde be si byangu kuba ate bagagga banne omukolo baaguzize guno ogw'olumbe bo bali eri mu maka ge gy'abadde awangalira mu kasana. Kati waliwo ebiwayi 2 ekyabagagga babadde bakwano b'omugenzi ne kya family y'omugenzi. Maama w'omugenzi yagamba omwana wowe bamuziika awo kijja. Naye omugenzi yafa ng'ayogedde eddaame lyali lya mu bigambo obuwandiike nga tebuliiwo naye nga n'abafamire yali abagamba nti nze tebanziikanga wano banziikanga eri. Awo bayitawo ompugu waggulu awo ku kasozi babadde azimba amaka ge amapya naye gabadde tegannaggwa. Era buli omu yali akimugamba lunwe nti banziikanga wali n'abafamide bennyini bakimanyi naye nga talina buwandiike. Kati awo obuzibu bwe buvudde ng'ate n'omukyala aba tannamukuba mpeta nga si wampeta naye nga babadde bonna mu mbeera zonna ndowooza emyaka egisoba mu 27. Abadde naye mu mbeera y'obwavu yonna gye baatandikira byonna bingi naye nga babadde buli kimu bakikoze n'omukazi oyo. Era ebintu byonna omukazi abiinamu omukono gw'amaanyi. Naye bambi omukazi yawaliriziddwa okujja eggulo kuba omukazi yavudde eggulo mu ddwaliro eri waliwo n'omwana omulala afudde naye kigambibwa nti yavuddeyo n'omwana oyo amaze okufa. Naye ng'ekyamuleese ajje balabe engeri gye bakkaanyaamu naye abafamire y'omugenzi ono taata w'abaana abafudde abadde bbaawe. Naye omukyala tebaamuganyiza baamuyisizza bubi we yazze ku lumbe n'emmotoka yaddidde mu livansi nga babula oggikuba amayinja bambi n'anyiiga. Era ebyazzeeko kugenda mu kooti
naye kooti ekakasizza nti abaana babatwaye entaana z'abaana nazibalaze zo basazeewo tuziziikemu ebitooke eyoono omukulu yo tugenda gizimba eggwe era emikolo egy'okuziika gigende mu maaso naye nga gibadde gikyayimiriddemu naye nga yabadde bwakuziikwa lwaleero naye simanyi oba neera anaaziikwa biyinza okweyongerayo. Asookeddeko akantu katono nnyo nti ensonga ezibeera mu kooti biseera ebisinga ezinyumizibwako naye tugenda kufulumako ebweru wa kooti gyetuba tunyumiza. Kambaweko ekyokulabirako recently President Museveni we yabadde eno President Museveni we yabadde eno e Masaka ebimu bye basobodde otusomolera mu abamawulire ensonga nti Chairman Bulegeya bwe yagezaako okunnyonnyola ebyali mu kalulu k'omubaka omukyala owa Masaka City. President yamugamba ezo ensonga ziri mu ki? Ziri mu kooti n'olwekyo tetugenda kuzoogerako. Kakati n'ensonga nti tetujja genda nnyo ebiziba mu biri mu kooti naye twagala tutandike ku nnono ddala nga bw'oyogedde. Tutandike nindobawo ekyokulabirako ekyamaka obufumbo. Obufumbo buno buli lwe musowagana mulina okubumalira mu kisenge ng'omwami n'omukyala. Naye buli lwe muvaayo ne mujja mu ddiiro omwami n'akuba omukyala ekikonde omukyala n'ajjayo omulawo n'agukasuka yagalagaana mu ababiri muba temukyalina buyinza ku musango ogwo. Bajja kubuuza baana wama kyabadde kitya? Kyabadde kitya nti taata ye yavudde eri n'akuba maama ekikonde. Bakitegeeza obuyinza mubweggyeko obwekolera ku nsonga zammwe ez'amaka. Bwe mufuluma ne mugenda oba mu shariya kooti oba mu ekereziya mutwalira faada ensonga zammwe yabagatta. Yagalagaana obuyinza sitiru muba maze okukola ki? Okubweggyako. Ku ssaawa ya leero ensonga ya mugenzi Bosco Mungu amusaasire yonna gy'ali. Kubanga oyitamu ebyo wadde nga wafa oba kusoomoozebwa kw'amaanyi eri Mukama Katonda. Kaakati ensonga zonna nga zimaze okubaawo abafamire balema okwetereeza kyekisenge ne bajja ne babikuba mu kooti. Omukyala bwe yabikuba mu kooti twali tusuubira ab'obuwangwa ow'essiga ow'ekika ky'ennyonyi owaki byonna okuvaayo bagambe nti muleke twala nsonga mu kooti tugende tuzimalire ewaka. Naye oludda olw'effamire nalwo lwakkiriza ogenda n'omusango mu kooti. Kitegeeza omu yeeyambula kiteeteeyi omulala ne yeeyambula mpale bonna ne bakunamira ensi obuwangwa ne babusuula. Era omulamuzi w'ekitiibwa Justice Victoria Nakintu yali mulambulukufu n'agamba nti ddala Obuganda wano we tutuuse okuweebuuka nti olw'okuziika tukusaba mu kooti kyanaku nnyo. Naye twebaziza Katikkiro ow'ekika ky'ennyonyi nti ensonga yaziyingiddemu n'atuuka okuba nti babadde akadde baddemu basooke beetereeze ng'abantu basobole okuzza ensonga nga zivudde mu kooti nga bagenda kwetereeza ng'abantu. Kakati bwenzira mukoobuntu kubanga ng'ogyeko okuba nti oba mateeka oba nnono oba ki mulimu akoobuntu. Ensonga ebbiri zino ziri mu kugugulana wakati w'abakyala okusinga. Abafamire ne famire endala bawerekedde buwerekezi. Waliwo maama waliwo ne namwandu. Olwaleero namwandu yafiirwa bbaawe n'afiirwa n'abaana n'omwana omulala banga mbaliko oxygen. bakiri
so ebiseera ebisinga nze oxygen njitya waba akamulongoosa mbu enfunda eziwera so ani kubona kati saawa eno asinga obulumi buli omu asibye ekyenda buli omu ku mwana we naye ebitabo ebitukuvu bitugamba Frank walino nti olirekawo bazadde be bo n'omukyala alekawo kitaawo nennyina mugenda ne mufuuka omuntu omu ebbanga lye babadde bonna oba bayise mu kusoomoozebwa ki oba bayise mu ssanyu ki oba muki babadde muntu omu tetwagala kumanya oba badde bayomba oba badde bakola ki buli omu yamanyi byayitamu mu makange n'olwekyo tukkirize tugaane saawa eno bw'aba nga Bosco teyaleka kiraamu teyaleka ki kubanga n'aboogerako nadde ne kyamaani w'ekyalusooyi nagamba nti tubadde bwe tuti naye nga tutya eddaama odiwandiika kubanga tulaba tukyali balamu emwali n'olwaleero ogenda owandiika ki nawe ogenda owandiika eddaama era tukubiriza abantu bonna n'omulamuzi omukulu yakubiriza abantu bonna nti mwenna temuliiko myaka okufa tekuliiko myaka tekuliiko ki mukole eddaama oba olina akagaali maanyi ga kifuba genda ogende omupiira mulekedde Franka mayembe ngalekedde Mariamu naye at least wabeewo embeera etaliiko kusika muguwa naye ebyo ebisinga abantu buli lwokola obugagga ne buwera manya nti ebyo byebigenda okubaawo so tuyambagane mubeerengawo eddaame ni okusobola okutaasa bw'oba olese emabega bw'obeera oli eyo nga gwe weetenda okusaba nga wasimbudde essaala nga you are very good at praying naye ng'oli mukendeevu mu nzikirizayo ntegeeza bano Sande nasabye ate ku Lwokubiri n'ennyenda luli n'enziba luli n'enkola ki nkwegayiridde teweeyingiza nnyo mu nsi ya myoyo ntegeeza nti onaakubiddwa muzimu n'ogenda mbu omusabire olw'okuba weetenda okusaba byonna gye tojja byagala story time munnange we nali mu HSC kye nali neemanyiiko nali nnyumirwa nnyo okuba endongo era nga mu kutoloka nkwata kisooka nga mu kutoloka okuva ku ssomero naye we nayingira senior 5 kweri essomero lye nagendako bampa obukulu bwa liturgy prefect nze yali akulira ebyokusaba ku ssomero lye lye naliko kati munnange nakola nnyo actually I was very good at praying very good nga nasimbudde essaala baaba buli omu wali akankana munnange nga nkola tiimu yange nayina ne tiimu nenkola fellowship teams ez'enjawulo ne tubeera nga tukola quiz ezikwatagana ku Bible okugamba abaana nabakolamu omulimu kati taamu eyo in particular waliwo omwana yajoininga naye omwana yajoininga yali wa senior 6 remember nze nali mu senior 5 omwana yajoininga yali wa senior 6 omwana oyo yali mupya abasinga twewuunya kubanga senior 6 ne senior 4 tebateranga kuyingizangawo baana kale essomero lyo lyali liyingiza naye nga tetutera kufuna baana as the term went on twali twebuuza ekiyinza okubeera nga kyaleese omwana oyo mu senior 6 as time went on munaye twakizuula omwana ono yali atera okukubwa emizimu simanyi oba yaliko ki naye nga gimukuba n'atandika okwogera amaloboozi ag'enjawulo n'atandika okuleekaana nga weesiita ku ttaka ng'akubwa emizimu kati omulundi ogwasookera ddala ekintu ekyo mutuukako tekya lasting up for so long so abaana bamubuddaabudda ne bamuzayo mu buliri bwe n'atereera kati the second time twali mu dormitory yaffe tugenda owulira wuuno omwana zeemu kati ne tujja emisinde abaana okuba mu dormitories ez'enjawulo ne bajja mu dormitory ng'omwana ali awo wansi weyenyoola weyenyigontola bwayogera ebitategeerekeka kati nze nga liturgy prefect n'ensalawo nkiyingiremu ate omusabi kati munnange nga mpita timya nayina mikono gyange 3 gye nali neesiga mu kusaba nga twasimbudde essaala baaba nga tusooka tumwetulula nga mbayita ng'omu mugamba yimirirawo omulala yimirirawo neeno nga tumubeerako awo nga tutandika osimbula essaala nga tutandika omusabira nga ndeekaana bitya ndowooza nze yasinga oleekaana nensaba buli ssala nenjimalayo nembeerako ne bwe ŋŋamba genda oleeta amazzi nanti nalaba ngamba mbu babayiira amazzi neerabidde nti babayiira holy water nze byenkola sibitegeera nembeerako gwe ŋŋamba genda oleeta amazzi mu bucket kati omwana buli we twamusabiranga nga yenyogontola ffe mu bwongo nga tugaba bikola kati nga mbeerako omwana gwe ntuma genda oleeta amazzi mangu omwana nga bakwata bucket bagenda baleeta amazzi nga tutandika n'omusambuliza amazzi nga tumusabira we tusaba we tusimbula essaala kati munange olwavaamu omwana n'azikira omulundi gumu pa we yazikira twatya ne tudduka ne tuyita gundi ki ne tuyita omusawo twabeeranga n'omusawo ku ssomero ne tuyita nansi n'ayingirawo n'amukebera nga wakyali mulamu just simanyi oba azirise biki ne bamukwata ne bamuteeka mu buliri bwe kati munnange amangu ago ne bayita abasomesa
we bayita abasomesa ne tubabulira ekibaddewo ne tubabulira n'ekye tukoze n'agamba kale mwebale kyonna kye mukozeeko kati oluvannyuma munanga time entono awo ndowooza omwana we yadde engulu omwana ne bamugoba ne bagamba tebajja musobola. I think kyekyali kyamugoba ne musomero lye yavaako kati omwana munange we yadde engulu bulungi twagenda olaba parking obuntu bwe biki ng'omwana agenda ne tulowooza olwo lukomi kumbe jendi lwali lutandika butandisi. Nategeera nti n'olutalo nali ntandika lutandike lumu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.